my leadership has not been to darkness and death, but to light and prosperity. Enfunda nyingi abantu bazze babyogera nga Jomo Kenyata yali president w'eggwanga lya Kenya yasooka nti yali asibuka wano mu ggwanga lya Uganda wabula nga abantu bangi bazze bavaayo ne babeera nga bawakanya ebyogerwa. Eyaliko omulamuzi mu ggwanga lya Kenya yavaayo n'ategeeza nti yaliko ku mukolo kwakakasiza nti ddala mbutuufu musajja mukulu ono Jomo Kenyata alabika bali bamuzaala wano mu Uganda. Eyaliko omulamuzi Claire Wamuko Yaluta yadda mu ggwanga lya Kenya yeesanga nga talina mulimo mwaka gwa 1959 bwe yali ng'ava okusoma amateeka mu ggwanga lya Bungereza. Ono bwe yakomawo mu ggwanga lya Kenya yeesanga nga talina mulimo kubanga Abafirika tebalina kampuni z'amateeka mu ggwanga eryo ate nga n'entono ezaaliwo ez'Abazungu ssaako n'Abayindi zaali zeegendereza nnyo abantu beziwa emirimu. Ono yasalawo okubeera ng'ajja mu ggwanga lino erya Uganda kubanga yali alinayo abantu bangi bwe baali bava mu kika ekimu ekya Wang eky'omu ggwanga erya Kenya. Ono bw'ajja mu Uganda yasangayo banne babiri bwe baasoma mu ggwanga erya Bungereza okwali Abumayanja ssaako ne Anil Clark era nga bano baateekawo kampuni ekola ku nsonga z'amateeka. Mu kiseera ekyo Uganda yali eri mu keetegeekerera okulaba ng'efuna obwetwaze era musajja mukulu Milton Obote mukadde ako yali mmemba wa Legiko ng'atuula mu paalamenti y'abafuzi b'amatwale. Era Obote ye yali omukulu w'ekibiina ki Uganda People's Congress ng'essaawa ezisinga obungi yazimalanga ku ofiisi z'abakulu bano abaali baguddewo kampuni y'amateeka ng'ateekateeka engeri gye bagenda okuyingira mu independence. Era mu kiseera ekyo Luta yateekateeka constitution y'ekibiina kino ki UPC era nga yakiyamba nnyo okubeera nga kiyita mu kalulu akaateekebwateekebwa bwe kito ne kikulemberamu Uganda okubeera ng'efuna obwetwaze. Obote olwo n'ayagala nnyo Luta ono olw'omulimu gwe yamukolera. Wabula Sir Patrick Lenison ono ye yali gavana w'eggwanga lya Kenya bwe yali ng'azze wano mu ggwanga lya Uganda mu lusisinkana lw'abagavana ba East Africa olwali lutudde mu Government House Entebbe yasisinkanayo Luta. Luta ono yali ayitiddwa gavana olwamulaba yeewuunya nnyo okulaba munnamateeka akyali omuto. Bw'atyo yamubuuza wa gy'ava, Luta n'amuddamu nti ava mu ggwanga lya Kenya. Olwo gavana kwe kuddamu n'amubuuza kye kyakola mu Uganda. Olwo Luta kwe kumwanukula nti mu ggwanga lya Kenya teyasobola kufunayo mulimo ekyayongera okumukakasa nti Abazungu baali beefaako bokka nga tebafa ku Bafirika. Awo gavana Patrick Lenison kwe kumutegeeza agenda asaba omulimu mu ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti mu ggwanga lya Kenya eyali erina ofiisi mu kibuga Nairobi. Luta teyagaana era bw'atyo yasalawo okubeera ng'adda mu ggwanga lya Kenya. Wabula Obote yali awulira nga tayagala kumukkiriza abeere ng'avaawo wano wabula yali talina kyakkola kubanga ne Luta yali asazeewo okubeera ng'addayo mu ggwanga lye. Olwo Uganda bwe yafuna independence oba obwetwaze, Obote yasaba Luta abeere ng'akomawo yeetabe ku mikolo. Bw'atyo Luta teyagaana yeegattira wamu ne bannakenya banne abaali bakulembeddwamu Jomo Kenyata okwali Jaramogi Odinga, Achieng' Oneka, Joy Mulumbi, Jeddi Kali ssaako n'abalala. Olwo emikolo nga giwedde, Obote yateekateeka abagenyi bano okuva mu ggwanga lya Kenya okubeera nga bakyalako mu kitundu eky'Ehoima, ekibuga ekikulu eky'Obwakabaka bwa Bunyoro. Bano mu kugendayo baali bayitiddwa Kabaka wa Bunyoro era nga bannansi b'eggwanga lya Kenya bano baali basanyufu nnyo. Luta mu bigambo bye yategeeza nti Obote bwe yabasaba okubeera nga bakyalako Ehoima baali basuubira nti waliyo ebikujjuko ebirala eby'ameefuga bye baali babatutteko. Bano baatuuka Ehoima essaawa zaali 7 ez'emisana era bwe batyo ne bafuna ekyemisana nga kw'otadde n'okunyumirwa ebisanyuso eby'enjawulo bye baali babategekedde. Essaawa zigenda okuwera 12 ez'olweggulo, Sir Owinyi Kabaka wa Bunyoro bw'atyo n'abayita okuyingira olubiri. Olwo mu ssaawa 12 ez'olweggulo Sir Owinyi Kabaka wa Bunyoro n'abayita okuyingira mu lubiri. Bano bwe baayingira mu lubiri, Sir yatunuulira Kenyata n'amutegeeza nti yayitewo buyisa agenda atule mu ntebe ya kitaawe. Entebe eyogerwako teyali ntebe ya bulijjo, wabula yali namulondo nga yonna etoneddwa bulungi. Kenyata teyabuuza kibuuzo kyonna wabula yayita buyisi n'atula mu namulondo ng'alinga alina ky'amanyi. John Kakonge ye yali ali mu kuvuunulira bano ebyali byogerwa era nti ono yategeeza Kenyata atikkiddwa ku Bwakabaka bwa Bunyoro.
bonna bannakenya bano beewuunya ng'ebigenda maaso tebabitegeera. Oluvannyuma nga byonna biwedde, Sattito yategeeza nti kakati Kenyata ye kabaka wa Bunyoro era tagenda kuddayo Kenya. Wabula Kenyata yamuddamu n'amutegeeza nti ebyembi era alina okugenda e Kenya kubanga agenda kubeera kabaka waayo. Yadde ng'abantu bangi baavaayo ne bawakanya ekyokubeera nti Jomo Kenyata nzaalwa ya wano mu Uganda, wabula abamu baakikkiriza nga bagamba nti taata wa Jomo Kenyata basinga tebamumanyi. Wabula okusinziira ku bawandiisi b'ebyafaayo abakyalako ku bizinga bya Seychelles, baategeeza nti baatuuka mu tterekero y'ebyafaayo by'ekizinga kino ne basangayo empapula ezaali ziwandiikiddwako Exile number 3 eby'omwaka gwa 1991. Kinajjukirwa nti Kabaka Mwanga ssaako ne Kabalega bwe baagenda maaso n'okuwangangusibwa Abazungu baabayisa mu kibuga Nairobi eky'e Kenya. Bano bwe baatuuka mu ggwanga erya Kenya baabeerawo akaseera katono, era nga kigambibwa nti mu kaseera ako Kabalega yeefunirayo omwana ow'obuwala okumusanyusaamu. Omuwala ono yali munnansi w'eggwanga erya Kenya era nga mukyukuyu, era ng'oluvannyuma yazaala omwana ateeberezebwa okubeera nti ye Jomo Kenyata. Abantu abasinga era babijjweteka nti bw'oba otunuulidde ekifaananyi ky'omukama Kabalega ssaako n'ekya Jomo Kenyata bafaanaganira ddala obuwagguufu, okubeera n'omutima ogutatya, nga bagamba oba oliawo Kenyata naye omutima ogw'okubeera ng'alwanyisa abafuzi b'amatwale yagusikira kuva ku kitaawe. Ebyafaayo bino batono ababimanyi era nga n'abamu ku bafamire ya Kenyata baavaayo ne babiwakanya nti tebasibuka mu Uganda.